singa tujje Keizi ne munne wako baagala nnyo okudda ku bakadde ne bajerega nga tebamanyi nti climax. Anyway, ndi wano ku lw'Abazonto bambaagala nnyo especially baba bakola na kunzi. N'olw'ensonga eyo sinza butabulawo nga Abazonto bagenda kola ebintu bino. Sitera mbeera nnyo mbivulu out era ebiseera ebisinga I contribute nze nga ichulinda politics kale tewali tabu amanya ganze kai wisdom tano omulalo eyakulira ku mato mutali mazine serera kabulijjo mbaga twave erengo isinga tingira Uganda tuli bana basabasajja kabaka. Now nze kyankomezaawo nabadde na appearance zange mu Cape Town naye nga nina okubeera ne gundi ne babizonto wano nga 11 tukole preparation bulungi tubawe ekintu ekiri backed bulungi. Mwekamba buli ekintu kimu on the serious notice. Njagala mbuli group wano mu Kampala ze twasigalizanga osoro gisasula emitwalo 2 oba 5 nojja n'osekesa wanga 3 namba okujja kuba Bizonto. Nkubuli ebyaddala creativity yali yaggwa fe tukulidde wano tugenzengako ku National Theatre ng'osoro okula groups ezimu ezaali ezakabi ng'oyingira boti n'osasula n'oggwako ne stress. Naye kakati mu Uganda weeyongedde ogenda okulya nti omukyala asse omwami kuba because tetuyina that place w'osobola kugenda n'ogamba kati ndaba eno group egenda kunsesa tuddeyo ewaka nga mutuufu tuzaala buzaazi nga tutegeeraganya. Bw'ojja mu Bizonto oba omanyi nti no nze wadde nayombye ne mukyala wange oba mukyala wange yanyiigidde naye ngenda kuddayo ku mitwalo 2 gye tusasudde wano oba 5 ng'aba tukozeemu omulimu ogw'okukola ki ogw'okudda obujja. Njagala okukubira ng'akazinda tekananvaako. Njagala okukoowoola mukwano gwange minisita wa justice chairman Mao president Mao nti nze ngenda okuleeta ebbaluwa yo ojja olabeko ku basajja bano abasesa nga is comment age entertaining nga Bobi Wine watugamba. Njagala okukoowoola abakulu of course sijja it's automatic no come on yo it's automatic naye kaka olwobe njagala okukoowoola first daughter Natasha ojja osekeko pastor Patience tujja tusekeko nga tuseka busesinga bana basajja batutwala mu bire nga batulaga Uganda empya through comedy. Ne muno Uganda enaali eyo njagala ojjenga ozize kusasula naye ng'omanyi nti kino kyenzizeemu wano kuwagira kubanga kakati tugenda ne twegomba Abanigeria naye Abanigeria balina fan base bawagira. Nze mbadde South Africa ng'omuntu asobola okungamba kaye kankukima ojje tulyemu emmere ne mugamba musajja emmere nagireseeyo n'obufisa obuluusi mutero butisindikira yichuli nzikuta sisobola kulinnya nnyini n'enzija wano nga ati otwala ku mmere gamba njangu nkuwe ku ssente emmere giwe yichuli Uganda gimusindikire. Kakati tuwagira abantu baffe nga Abanigeria bawagira abantu abwe through money wojja okulaba Bizonto kiddamu waliwo kye bayita entertainment nti oyiga nga wooseka kitegereka banange waliwo ababayita kwaya nga kiringa ekyerujeregerero naye teri muyimbi mu nsi yonna. One majority 90% bayise mu churches 95% abayimbi abasinga obwakamigendo banoonyereze ku Maria Kalibani bayitako mu zikwaya. You cannot be a fool. Waliwo omukyala bamuyita yagambye bwati nedda yagambye mu America eyo n'agamba nti omuyimbi yenna gwe bateeka mu autotune atuyambe bambi agenda akole ku mirimu gya kati nga wolaba state council wano ng'omuyimbi ye yagambye oli muyimbi nti omuyimbi yenna gwe bateeka mu autotune ave mu entertainment agenda akole mu state council. Abantu bano balaba baddira ne bateeka music mu kuyimba ng'obatunulidde booti ne boogera ng'obatunulidde. It's a combination ng'obatunulidde booti olabira ddala nti they are full entertainers, they are full artists nga tebalina kibanja. So tujje twagire nga 11 teweekwasa Katonda tugenda kuba naye nga 11 n'emikisa gyonna tugenda kuba nagyo nga 11. Venza nyoto yanze kayo wisdom chumu lwali bana imbajukiza nga 11 tulwa kinyaga bategeza kiri kimu katono njo kuyingira wallahi billahi talahi tubasaliddeko igenda be mitwalo 2 era abalala batumbuto muko igenda bere mitwalo 5 then tunava ano nga 12 tugenda genda tusama gardens mukono era zijja ba 12 following day nga 13 jabe ya Africa Club ekasanga. So basically njaga tufune ebigambo kuberi baganda baffe banene nga batukakasa ya being funny si kya buli omu ebyaddala si kya buli omu
Mwego kasati kyabule omuguno mulimu muzibu asa tusesemu nasobola kale atanze kuyomba mu kigo ky'okusesa so naye kisesa bande nsala musajja yankeere together side sense okubalaba ate munzizizaamu amaanyi tegedde show eteekeddwa buteeko okuba successful ate nga mu buli ngeri bonna bonna yakubaayo nawakyali kitasoboka kati ekisooka njagala nga maze okubebaza nze Ssaabazonto owa Bizonto comedy olugendo lwaffe lubadde luwanvumuko walujja ne baamu ekinnya ne mugwayo bwe muti bano ne boogera bayikyuliraga ate badda bagera okulaba nga mukomyeyo nga mulemeddeyo paka ne bakkiriza ne bagaa ti bano tebajja kugenda we bali so we tuli tusazeewo tutegeke sheeno okukakasa nti tukize omuntu yenna yenna buli lwategeka sho aba ateekamu giya endala okuva wabadde agende ku kipya so omuntu yenna yenna amukkiririzaamu oba musupportinga in any form bw'ogaana okujja ku sho y'omuntu oba omukotokedde mwagala asigalawo waali kati obwagazi bw'olaga nino oyagala ave ku levo kwali agende ku ndala kwe kumuwagira mu mbeera efaanaganako bwetyo n'olwekyo tubategeeza nti nga 11 omwezi gwe tulimu teri kulanga kulala tugenda kubeera wano Lugogo Multipurpose Hall wetugenda okubakubira buli kimu kye tulina mu store njagala bategeeza nti eno sho tugikoze si kubanga twagala kufunamu ssente nti kubanga twagala mutulabe ennyo wabula tugikoze ebawalirize okulaba eya next year nze siringa munnabyabufuzi agamba nti nonzize mumpe ekisanja kimu basebo ne banyabo mbategeeza buli mwaka tugenda kwategeka isho emu naye eziddako ng'ogyeko eno tezijja kubaako press conference tezijja kubaako kulanga tezijja kubaako bategeeza nti ya luno eno gye tukoze luno yegenda obbawaliriza okujjanga mutubuzi eddako yaddi musasule ne tiketi singa temumanyi nti ya lunaku ki kubanga twagala tuteekewo wave empya yes eshow zibaddewo abantu bangi bazikoze naye sisuubira nti waliwo yali akoze show ngeri organized ng'eyaffe bwetugisuubira tugisuubira okuba nga yanjawulo mu ngeri gye tutajja kubabuulira gye twagala mugirabire wali tugisuubira okubaako ebintu byengenda okukola oba byetugenda okukola ku sheeno okwawukanako n'abayimbi oba ne bannaffe abalala naffe kennyini nnyini twesunga okubiraba kubanga tuleeta ebintu nga bipya abantu b'enkola nabo bamanyi okumbuuza nti kino tunakikola tutya nabaga mukakkane ffe tumanyi nti bw'oba oyagala okukola ebintu obeere successful kkiriza nti nno waggulu eri abantu gye batatuuka yewali space ennungi gyoyinza okweyagaliramu space eyo yiyo ebintu ebizibu ebintu ebisukka obwangu biba byangu era buli muntu byakola kati ffe katukole ebizibu oba batukolimira oba batukola ki nakye twekakasa tebasobola kubikopa kakati katubireete nomunaamanya so musubire ebintu ebirungi musubire content ategerekeka era gwe muyinza okwegomba okuddamu okulaba so that kyenjagala kituukirira nti shows eziddako mujja kujja buzibu tugambe nti abange yaddi kijja kubaayo nze tiketi mukimpe nga tonnamanya na date yenteekateeka bweri so tukola rehearsals za kika kya waggulu omusajja awuli nkyuli yaŋŋambye ekintu simanyi oba yabadde akitegeeza senga mbampa swedinze Princess Anne najja ku sheeno olaba kinaakola makulu ki nze siina mutawaana so sho mukadde munne era obukulu tebuluma bukulu magezi so nyongera bongezi ko olaba na Uganda nti ebiseera bisinga mubadde nga mutubanja timukolayo ddi nerasiya baali mutusaba bane mukoleeyo ko nga tutandika omwaka netukiwanvuyamu katumaze okulaba nga tweteeseteese bulungi kati ekiddako tewali tujjako sho eyo ebyafaayo naffe gye tukkiriza nti yabyafaayo kibuuzo ekyo kijja nnyo bwetwogera ku sexual endowment sexual endowment mulimu abantu abamu bosanga ng'erinnya lyalisirisizza ng'aliwandiise n'agamba nti Brian W n'amaleko n'eddala kati naffe tekitegeeza nti abatamanyi kikwe liggwayo n'oluusi space wawandiika eba ntono oba nga tayagala kumalayo kati yinza okwegamba tugamba tuli sexual endowment ku Monday ku Tuesday oba tuli sexual endowment ekiro naye kuba weetonye so ekituufu kiri ekyo tuli sexual endowment at some time kati tolaba wali sexual endowment ng'akalu keegalise
katukakase ntujja mpaawo. Tubeeyanziza nnyo era tusanyuse nnyo okubalaba abatulaba abali wano n'abali eyo abanaatulaba oluvannyuma n'abali live ffe Bizonto nze Giant Zonto show yaffe nakuzo mwezi 11 wano ekyenjawulo ekiri ku share nti anaaba takedde oyinza okulabira mu ddirisa ng'ate osasula kitegeeza nti ffe essaawa 10 ng'emiryango gikoze eki giguddwawo tusaba busabi abawagizi baffe zigenda okuwera 11 nga mujju ffe tutandikirewo ekyenjawulo nti ku luno twagala kyusaamu omuntu bw'aba akuwerekeddeko kati nga bwe tulina bakomediyani bannaffe abatuwerekeddeko n'abayimbi ate si yakulembera gwe bawerekera gwokola ki kitegeeza gwoba omanyi gye mulaga so saate abakuwerekedde bakukulembere ffe tujja okusooka kitegeeza nti bw'ona olwawo ojja sanga performance ezimu ze tulina okukola nga ziwedde ate ng'ekiggwa tetukiddamu jjukira nti ku kyawa nekyalo tulina time limit saawa 6 kadde earlier the better bwe tutandika nga bukyali katugeze tutandika saawa 11 tugenda otuuka 6 nga tewaliwo ekitugamba kano tukaleseeyo nga tulabye kati tusaba busabi buli anajja mu Kitambiiro mu city jangu ng'okimanyi ffe bakategorise ate ffe ba main performance mu show tugenda perform emirundi gye tutamanyi kubanga tulina sessions ez'enjawulo ate nga buli kyetumala bitukiza abayitako ku channel yaffe mumanyi ebiriyo byonna tugenda bijjiramu mu ngeri ez'enjawulo tulina ekyenjawulo tulina costuming zino mubadde muziraba bulijjo nakati muziraba temujja zirabako kuolwo tulina light ali ku byamataalo oyo yaali yekka kaddeni ekikwatagana ku sound tetumanyi kitegeeza nti twagadde tukole ekintu ekyenjawulo omanyi bw'oba osooka entamu ewulira muliro mutya kati tetuyinza tandika kukola shate ne tutandika nga tuvumbeera kyetubasaba abawagizi baffe yonna gye muli mukeereeko ate mujje mutuwagire n'ab'emukono bwe tulina okuba kubanga ffe twagala nga ffe tusooka abalala bajje nga bapafominga mu intervals zaffe nti bwe tuvaako awo pasita kaakolewo ng'ayimbawo ate naye tumubalira bubalizi budde nti pasita enjiri enoze katukomewo kitegeeza nti ekisinga obunene kyaffe ate okwawukana ku launch nga bwe tulaba baganda baffe abayimbi bebakola nti oluyimba lwe bajja okuyimba oba olumanyi ngera obadde oluwulire kati ate ffe byaffe bipya buli bwe tulabika ndowooza ekyo tukkaanya n'abawagizi baffe nti buli ne bwe tubeera ku stage n'oddamu tulaba kiba kirala kitegeeza tosuubira nti bajja kuleeta oba lwe baayogera ku ki nedda ebyo bigenda kuba bipya byakwolwo mpozi ajja okukabana nti yanaatulabira emukono n'owekasanga ati ajja kulaba kyekimu kyetutandise nakyo wano ebigogo ebisinga ku ebyo tubirinde ku Kitambiiro mu city nga 11 12 ne 17 bannaye tweyanza nnyo tweyanzeege. Thank you very much. Radio Simba amongst other media houses mwebale ddala ewange gyenva ku next media services Sanika TV NBS. Thank you very much and the rest twawo okwebaza bannaffe aba PK events omusajja wafazire wa PK abakyala n'abaami bannamawulire bonna bali wano amannya agange nze Femero Zonto omukyala ali omu yekka mu Bizonto tavangamu akyalimu mpaka Katonda walisalawo ekiriwo leero kya show yaffe nga nnaku z'omwezi 11 Novemba tugenda beera ku Mama Papa Soul tusaba abawagizi baffe okujja otuwagira kubanga bye tugenda oleeta bigenda baya byanjawulo ng'era omukulu Babali we yabagambye ne ku YouTube channel yaffe tetudda mu waaka buli we tulabika ekyo tukiba kipya so bafaani baffe bafaani ba Bizonto tubasaba mujje mutuwagire tubasuubiza okukola ebyenjawulo engoye zigenda bazanjawulo costumes zaffe zigenda bazaakabi sawundi agenda bawaakabi tutegese bulungi mukeere mutulabe mutuwagire tweyaza nnyo neyazeekiriza yalyangani yewamma bawayiriza nnyo PK agenda osemba sase nnyo okubalaba abanyawo ne basewo amanya enze Zonto akagezi Zonto asinga obuto Bizonto erina myaka 34
ekiro olunaku olwaleero yeshow yaffe gyetutegese Ekitambiiro mu city ennaku z'omwezi 11 omwezi gwe tulimu guno gwa Novemba. Tugenda beera wano ennyini Lugogo Uuma Multipurpose Hall. Eno show egenda ba ya byafaayo nnyo kubanga kino kye bayita nti omuliro guyingidde mu city. Tusazeeko eno nsasadde ennyini. Lwaki ngamba nti nsasadde? Waka mulungi nnyo. Tugenda performinga okumanya nga kino kya tabu ne bakomedians bannaffe bennyini kyemmanyi bagala tandika kiko kale kyemmanyi tebajja kituukamu nga 11 tugenda beera wano nga 12 tuli mukono 13 tuli ku Afro Club ekasangati tubaniriza mwenna wabula n'ekirala tickets nga zigenda atanafuna tiketi ng'olange mukanda wange mubukinga tiketi obudde bukyali kuba zidduka kyemmanyi ababukiriza wanene wano kuwuma babukirize mukono babukirize kasangati omanye ekyo kigenda bakyamaanyi yazisabise lwaki tulina olaba Bizonto is one zisijjango ne wano kubanga ebintu byammwe sibitegeera byakunama simanyi kwereega kolaki tulina okufuna komedi abazadde abaana abakadde nga tusobola omulaba mu dayini nemukola komedi nambanga ndaba n'abazzukulu bange nenvaawo n'asitama n'akola nekindi mwekola twagala tubeewo komedi ali mu education Bizonto n'ennyambala okiraba si kuwemula komedi wamu wakuwemula n'owemula omukazi n'owemula abakazi abambi nenagwamu nini nzono gwensobola olaba komedi Bizonto sobola komedi kati ono mwana muto muyimbi atudde wano nange etudde wano bubuka najja natandika okwogera abakazi babwe bebati simusobola oyo komedi kyekigenda okukwatisa baani Bizonto tugambye ne kiripu fetukutwogera ne batukolamu checks and balance naye ne kebakozeemu otuula ekanuga wabanzira muddi so nolwensonga eyo tugule tiketi nze bisimampagira abantu bonna abayimbi mbawagirayo bateka ebivulu byabwe ngula ki tiketi era ngenda kugula tiketi za mitwalo 10 kaye tabeera ebweru tebawudde bya bufuzi mubadiini mwenna tweyanze nnyo tweyanzege